Ab'emikono mbandiza ku Chosen Generation nga kweno kyano tuba tuddamu ebirooto n'okuyiga ku topics endala nzo kubanga nzemu ebirooto byammwe mwatadde mu comment section. Tugenda kutandika ne Kobusinje Betty agambye Brother Steven, nze am requesting for guidance. If I am fasting and praying and I get my periods, do I have to stop and go with my days? Thank you for your reply. Mukama famulungi bazibe nnyo. Kali Mukama twagala okwebaza olwakadde kano k'otuwadde kubanga nziramu ebirooto bino kola omwoyo mutukuvu mwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera okubikulirwa jangu otukulembere bw'abavuunula ebirooto bino mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabidde amiina. Artist affe Kobusinje Betty agambye nti bw'abanga ali mu nnaku ze ng'ate ali mu kusaba na kusiiba abuuza bw'alaba ennaku ze asooka breaking off amalize ennaku ze oba yeyongereyo n'okusaba n'okusiiba. Kino si kirooto naye ndowooza era bangi beebuuza ekibuuzo kino, so tugenda kuba tukiddamu. Bw'obanga oli mu nnaku zo omundagaano enkadde wali tokkirizibwa kusiiba, wali tokkirizibwa kujja na mu yeekaalu ng'oli mu nnaku zo, nga ne mu kanisa tojja kubanga endagaano enkadde amateeka bwe gato bwe gaali nga tobeera mulongoofu, wali oyitibwa atali mulongoofu. Mu ndagaano empya eya Mukama waffe Yesu, ekyogenda mu nnaku zo tekikufuula muntu atali mulongoofu. Mu ndagaano empya omutima gwo ekiyingira munda mu gwe tekina buzibu, naye ekifuluma munda mu gwe nga bifuluma mu mutima gwo ebikufuula atali mulongoofu maaso ga Katonda. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So mu ndagaano empya it's all about the heart, omutima gwo nga guyimiridde. Ebintu nga periods nedda mukwano gwange tebikufuula atali mulongoofu maaso ga Katonda. Okay, so bw'obanga oli mu kusaba na kusiiba ennaku zo nga zikyagenda mu maaso n'olaba ennaku zo mukwano gwe sigala ng'osiiba, tobuusabuusanamu yadde weyongere okuba nga okola ki, weyongere bweyongezi mu maaso. Omulala bamuyita Ndagire Winifred agambye are you an Anglican? Anglican? No, I am a born again. Ndi mulokole bannange nzikiriza Mukama waffe Yesu okubanga ye mulokozi wange, the master of our salvation. Ndi mulokole born again, obanga omanyi ba born again Christian yenze. Those abantu babuzabuza olwokuba mpitibwa Brother Steven. Mpitibwa Brother Steven because you're my sisters and I'm your brother. Tewali kirala kyonna, siginako mu seminaariyo. So that's it, just relationship yange nammwe. Nomse Mary akuteketi Mary ne mukwano gwange by the way, tuweereza mu online agambye what about dream while you're eating greens nakati dodo etc, what does it mean? Okulota ng'olya greens kitegeeza ki while eating greens? Ebiseera ebisinga okulota ng'olya greens ebiseera ebisinga kuba kusiiba. Nakuze video eyogera ku kusiiba waliwo bingi byesayogeddeko, ebimu ku byo bye bino naye kirungi okuba nga muweereza ebirooto nga bino tuba nga tubiddamu, kituyamba okwongera okuba nga tuyiga. So ebiseera ebisinga greens zipresentinga kukola ki? Kusiiba. All bitter herbs zoba nga olota mu kirooto ebiseera ebisinga kuba kusiiba. Nabagambye nti osobola okubeera mu kusaba n'okusiiba ate n'olota ebintu nga bino eno Mukama bakulaga ekisiibo kyo kiba kifaanana. Okay, ekisiibo kyo kiba kifaanana. Ndowooza tugenda kufuna ebirooto ebimu ku byo ebiraga kye njogerako olunaku olwaleero. Nomise Sonia agambye can I be given days to fast without a word of God or I'm the one to look for it? Stafford Sonia agamba nti Mukama asobola okumuwa ennaku ez'okusaba n'okusiiba n'atamuweera ku kigambo, oba ye alina okuba nga anoonya ekigambo. Kakati osobola nga olina ky'onoonyeza Katonda nga Mukama Katonda njagala onviire ku kino ne kino. Mukama n'agamba yingira mu kusaba n'okusiiba ennaku bwe ziti. Kakati osobola okunoonya ekigambo gwe nga gwe ekyogera ku ekyo. Bika bye nali mbayigiriza engeri tulina okuba nga tusabamu ng'abaana ba Katonda. Nabagamba nti nga tonnabagenda maaso ga Katonda kusabira kintu kyonna, nozagenda kukola video endala how to pray and get results. Ndakuba nkola video endala, okay? Nga tonnabagenda maaso ga Katonda kusabira kintu kyonna, at least sooka onoonye Katonda ekigambo kye kyogera ki kyogenda okusabira. Ogenda kusabira bufumbo obutukuvu, Bayibuli eyogera ki ku bufumbo obutukuvu? Mukama waffe yeebazibwe. Ogenda kuzimba nnyumba, Bayibuli egamba bw'atazimba nnyumba bazimbira bwereere. Example, onoonya mwana, Bayibuli egamba tewalibawo kigumba mu mmwe. So ezo zonna example ezengezaako okubawa nti bw'oba ogenda kusabira kintu kyonna sooka onoonye ekigambo kya Katonda kyogera ki ku nsonga eyo. Bw'oba ogenze maaso ga Katonda opulesinga demand ku kigambo kya Katonda, togenda bugenzi just like that.
tugenda kigambo kya Katonda mu ssaala nga tupetitioninga Katonda kwekyo already kyakola ki kyogera. In other words, tujja in agreement with God kwekyo already kyagala okubanga akola. So Mukama soko ekigambo oba butakuwa nego sokunonye ekigambo kubanga ekigambo wekiri already. Ono Mr. Morin agambye, thank you brother Stephen, I am fasting but I saw someone showing me peeled cassava and immediately after I saw caterpillars moving on a tree. What does it mean? Stafe Morin agambye nti nautanga waliwo muwogo omususe nate akaseera ko kenyini n'alootanga alaba ebisaanyi bingi ku muti. I saw caterpillars bingi moving on a tree nga biri ku muti bitambula. Bwogera ku video gye nakola eraga eddogo ebimu ku biroto byofuna mukwano nga waliwo eddogo by'ebisaanyi caterpillars. So kuza nga bakuwa muwogo Mukama Katonda akugamba kuyingira mu kusaba na kusiiba kubanga waliwo ataka kulamu bwo basically eddogo waliwo ataka okuveewo mubi. Olengera mu kusaba n'okusiiba Mukama Katonda agenda kubanga kubikulya everything very clear to you, ojja kubanga okola ki obitegeera bulungi. Otherwise sawa zino obutabitegeera bulungi ne bulengera mu kusaba n'okusiiba ojja kubanga obitegeera bulungi. So Mukama akulaga kyolina okubanga okola n'ensonga lwaki olina okubanga okikola. Kuyingira mu kusaba na kusiiba, why? Because of witchcraft. Okay, ennaku okuyingira mu nnaku 3 dry oba ennaku 7 12 hours. Okay, yeah, teeka okukkiriza ku kwekyo ogenda kubanga owangula. Luka 10:19 gamba tuli bawanguzi no gamba lambada mayino bizo kunya ku bisotani nja bizo kusagwa na buli manyi gamu bite wali kibakolo bina akatono sekyo tuli bawanguzi n'okukirawo nze ekitabo ky'Abalumi 8:37 awe watyo. Mukama afu mulungi bazibe nnyo. Ate ne kya numbers 23:23 egamba teri ddogo eri Isirayiri. Onomze Julian na Bukenya agambye, how can I tell that my dream saint was answered? Obabuuza wano nti ategeera kya nti ekyoto kye tukizeemu oyo osindika ekyoto kyo olina kula video eziddako kubanga wetuddiramu ebirooto ku videos. Obanga tunala kusubscribinga ng'oli mupya subscribing okone kade oselecting all. Omala okona kade kikulu nnyo okuselectinga all. Oselectinga all ebe all gyentegeeza eri AWL kitegeeza nti buli video yonna ng'ekigambo kiri all gye nnaateekayo ojjako nkufuna notification nti otaddeyo ki video. So bw'otyo ojja okutegeera nti ekyoto kyo kiddiddwamu. Namwiro Brenda agambye, praise God brother Stephen, I had a dream when I was given back my paper, but on top of it I saw some writings saying that see me before 3 days, but the last paper of that paper was not filled. It had unanswered questions. What does it mean? Thanks, may God bless you. Okay, God bless you to Safi Namwiro Brenda. Agambye yaloote ekirooto nga alaba bamudiza olupapula lwe naye nga waggulu kuliko ekigambo see me before 3 days. Mukama waffe omulungi bazibe. N'ate nga alaba nti mu pepa yemu kuliko ebibuuzo ebitaddiddwamu oza waliwo bye yali taddamu teyazzeemu. Okay, waliwo bye yali tannaba kubanga addamu oba yali tabimanyi kitegeeza ekyo ani amanyi. Okay, naye nga bataddeko simmi. Mujjukira buli nnyo emikwano nti otwali tusoma bwakolanga ebintu ebitajja bulungi kyakuteerako simmi either akusomese oba kubeemu ku kibooko. Kino Mukama Katonda yennyini yakuyita olina okweyawulako ogende mu maaso ga Katonda ennaku 3 say after 3 days kitegeeza ennaku 3 olina okunoonya Mukama mu nnaku ezo 3 Mukama ajja kubanga akubikulya exactly ki kyayogerako ate akwena amaanyi okubanga okola ki overcominga. And sometimes oyinza okubanga bina byeweebuuza Mukama Katonda ng'akulaga nti agenda kubanga akwanukula mu nnaku ezo 3 z'akuwadde. Okay, anomise twino Businje Sarah agambye, praise God, I dreamt that I go to the garden of sugarcane and pick smallest one. Help me, what does it mean? Agambye yaluse nga agenda musamba ebikajjo Luzungu taluteeza bulungi naye n'agamba nti alunzeemu akasinga obutono n'alundamu akasinga obutono mu bikajjo. Abuuza kitegeeza ki? Agenze musamba ebikajjo n'alundamu akasinga obutono. Nawe Mukama Katonda ayinza obanga akulaga nti weetaaga okubanga weeyongera amaanyi mu nsi ey'omwoyo nti ani agenda musamba ebikajjo n'alundayo akasinga obutono akasinga okuba akangu. Weetaaga okubanga
we leveling up mu kusaba n'okusiba osiba 12 every time. You cannot fast even dry 1 day 2 days. Okay, kisa kituuse okubanga mukwano gwange weyongerako level mu nsi ey'omwoyo. Kisa kituuse otwala eddala eri okukkiriza okubanga at least okusibako weyongerako waggulu mu nsi ey'omwoyo. Namukwano obanga otya okusiba dry kirungi osooke okubanga osaba ekisa kya Katonda kikwegatteko kuba mukimanyi bunnyuma n'abasiba dry nti ekisa kya Katonda bwe kikwegattako towulira njala towulira nnyonta. Simanyi naye Katonda bw'akikola, simanyi mwe mubeereeyo, naye nze bwe masiba dry siwulira njala siwulira nnyonta, just mbeeraawo bwentyo. You can be weak naye towulira njala towulira nnyonta. Mukama Katonda abakola ki? Abakuliisa. Bayibuli egamba man shall not live by bread alone but every word of God. Mutabira olwakulya kwokka lwa mimonde gyokka wabula na buli kigambo kya Katonda. Jane praise God, brother Stephen, kindly asking for the interpretation of my dream. I dreamed when my cousin brother wanted to borrow money from me. It was 5,000, but in the dream I told the person that he sent that brother would not pay my money. Then later alone I went in my house and I got 1,000 and I ended up getting it and gave it to him. I gave him, okay. Staff Jane agambye yalose kirooto nga muganda we cousin brother alina gwasindise okubanga amuwola 15,000 n'agamba nti omuntu ono naye tajja kusasula sente zange. So yakomekereza ng'agenze n'ajjayo nusu 10 lwe yamuwadde. Naw kino kyokubeera nga warning Mukama akulaga nti maybe maaso wayinza okuba nga waliwo abajja okujja okwagala okwetaaga okwewolako ensimbi nga bakusuubiza okuba nga bajja zikuddiza naye nga tebagenda zikuddiza go ge mazima ogenda kuluzinga. So ekyokukola kyangu nnyo, if someone comes ng'omwekingira tagenda kusasula, at least you can assist them nga walabi wano wakoze with what you can lose, naye oyinza okubanga mukwano gwange ogenda kuluzinga sente zo. Bantu bangi era Mukama Katonda abawoninga, ndabika abantu bangi naddala basista afe abali ebweru. Mukama bawonize emirundi mingi naye kakana nga baluzinze nga beesiza abaana b'abantu okusinga Katonda. Wegendeezanga nnyo kwanu Mukama Katonda bakuwonize ate ne wekanga ate gwe ogenze n'okola ki? N'okola mistake y'emu. So obanga agamba Mukama Katonda akola ki? Alimba. Of course nga takola ki? Talimba. So beera careful mukwano gwange engeri gy'ohandolingamu sente zo. Onamise Magoba Hanifa agambye okulota nga bakuwadde sente oba emiyembe nga myengevu kitegeeza ki? Okulota nga bakuwadde sente oba emiyembe nga myengevu kitegeeza ki? Okulota nga bakuwadde sente gubeera mukisa, okulota nga bakuwadde emiyembe gubeera mukisa mukwano gwange. Ekisinze ekirooto kyonna bwe kiba kifaananyi kyonna tewali kituuse ku sente, ose ekirooto kiba kiwanvu naye bw'oba nga just bakuwadde buli sente n'emiyembe mukwano gwange kuno ojja kubeera muki? Okutwala nti mukisa. Betty Auma agambye praise God brother, I dreamt when my father bought for me a new necklace, new shoes. What does it mean brother Stephen? Thanks. Ono agambye nti yaloose nga kitaawe bamusani Betty Auma agambye yaloose nga kitaawe amugulidde engatta empya, amugulidde necklace, abuuza kitegeeza ki? Engatta empya zikikira amagenda mapya. Mukwano gwange Mukama Katonda akuwadde amagenda amapya. Bangi amagenda ge tuli mu butuufu tegaleeta results. Tuli magenda gaffe bizibu byerere byosanga naye bwanga ofunye engatta empya mukwano gwange gabira magenda malungi nnyo. Necklace nayo representinga favor mukwano gwange. So teruza nti mukunoonya Mukama Katonda agenda kubanga akuwa magenda mapya, oba oli obadde omunoonya kwadde magenda mapya already ne favor. Naw kinyaga kugamba nti ne bw'obanga Mukama Katonda tannakola kintu n'akikulaga mu kirooto, olina okutwala eddala eri okukkiriza ng'omwana wa Katonda n'obanga okkiriza ekyo Katonda kyagambye n'omwebaza ate n'okisabira. Yes, togamba bugambi nti no ne bya Mukama nabyo ate ebirooto. Nedda, ekigambo Katonda kyagambidde mu kirooto n'ekigambo ky'osomye mu Bayibuli byonna bye bimu kasita abantu Katonda yakyogedde. Sulemaani musajja asinga obugagga mu nsi yonna Bayibuli kweyogerako, asinga amagezi, byonna byonna Mukama yabimuweera mu kirooto. Singa teyatwala ddala akukkiriza na birispizinga yandiyitiddwako. Byonna byaliwo mu kirooto. Amagezi Mukama yagamuweera mu kirooto ne gatabikira mu buliwo. Esente Mukama yazimuweera mu kirooto n'obugagga, ekitiibwa byonna Mukama yabimuweera mu kirooto n'abiraba mu buliwo. So ekigambo kya Katonda ne bwe kiba mu kirooto ky'amaanyi nga bwe kirabeera mu Bayibuli. In fact ne mu kirooto kisobola okubeera ky'amaanyi n'okusinga ky'osomye Bayibuli. Omanyi lwaki?
buli kigambo kyonna ky'osoma mu Bible nti ogenda kyapplyinga kikole. Kibadde okimanyi? Bw'oba wakana genda ogezeeko kye nkugamba. Si buli ky'osoma mu Bible nti bw'okisomye bw'oti kigenda kukolera busaawo eyo. Lwaki? Nti Omwoyo Omutukuvu bw'aba tayambaza kigambo kya Katonda ky'osomye, bw'aba takyambaza manyi tekisobola kukola. Omwoyo Omutukuvu bw'aba tayambaza kigambo kya Katonda manyi tekisobola kukola ki? Tekisobola kukola. Bible egamba ennyukuta etta, Omwoyo akola ki? Omwoyo aleeta obulamu. So bangi abasoma Bible nga tebafuna results nga basoma ebigambo byemu naye by'osoma. So kigambo kya Katonda kitwale nga kiri very serious, whether mu kirooto, whether muwulidde eddoboozi, whether ofunye kwolesebwa, whether okisomye, kitwale nga kiri very very serious. Mr. Pretty Praise agambye, what about cooking for someone matooke? Abuuza nti ate bw'olotanga olaba ofumbira omuntu amatooke, olotanga basi Steve akukyalidde n'omutegekera amatooke, olusimutekako ne kasoda. Mukama yebaze. Ekirooto kino kisinzira kyonna bwe kiba kifaananye ewamu, naye ng'ebiseera ebisinga okufumbira omuntu emmere kubeera kubuulira njiri. Kubeera kubuulira njiri omuntu oyo. Bw'abanga si mulokole, kuba kumuulira njiri akole ki? Alokoke. Abamu oluusi ng'ofumba emmere ofumbira abamemba b'ekkanisa kubeera buweereza mukwano gwange. So ekirooto kino kya buweereza, oluusi kubuulira njiri, oluusi buweereza. Kyonna kusinzira tugambye wano okufumbira muntu amatooke tetumutegedde. Kisobola okubeera nga Mukama Katonda akulaga muntu kugenda okufumbirwa. So kisinzira ekirooto bwe kiba kifaananye. Nabagamba temukwata bukwasi kikwate. Ekirooto kisinzira, ebirooto bikyuka okusinziira engeri gy'oba okiroose. Okusobola okuloota ekintu kye kimu ne nga kiri very different. Okay? So kyekyo mukwano gwange nsuubira nti ofunye okubikulya kwakyo. Ono agambye ani ye Prosi? Agambye okulootanga Mukama akukozesa kyaba okyaba enku, kitegeeza ki? Tebiwandiise bulungi naye. Bw'oba obuuza ku kyaba enku nakola video ekwatagana ku kukyaba enku specifically mpanvu ennyonnyola okukyaba enku in details, but okukyaba enku ebiseera bisinga kuba kuma kyoto kya kusaba, kuba kunoonya Mukama, kuba kusaba na kusiiba. Mukama affe omulungi bazibe. Ebintu bino ebimusaba indicators of video gye nakoze okusaba n'okusiiba, naye kirungi to following up ne comment section. So enku nazo zikyekirira okusaba n'okusiiba, oluusi n'okukuma ekyoto, ng'olaba okuma ki? Ekyoto. Mukama bagamba okukuma ekyoto, probably ekyoto okusaba n'okusiiba kubeera ku kyempawalinga. Nalugwa Olivia Given, okay? Agambye nze nabadde mu kusaba n'okusiiba naye nabadde maze nendoota nga nsima lumonde naye nga yabala nnyo. Ate yesterday nendoota nga ngabula lumonde, kitegeeza ki? Mikwano munyambeko ku kirooto kyange. Nalugwa Olivia Given. Safa muwudde bulungi nnyo. Agambye yabadde mu kusaba n'okusiiba n'aloota nga asima lumonde, yabadde yabala nnyo. Nabagambye nti osobola okuloota ebirooto ebimu ebiripresenting okusaba n'okusiiba naye nga Mukama Katonda akuwa results okulaga okusaba n'okusiiba kwabaddemu kwabadde kutya. Ekimu ku byo kye kino. Obadde mu kusaba n'okusiiba n'otanga osima lumonde nga yabala nnyo nnyo nnyo, Mukama bakulaga nti nno ekisibo kyekyo, kubanga ebiseera ebisinga okusaba n'okusiiba mmere ekaluba, si abaana bato, amatage g'abato, naye mmere ekaluba. Lumonde nakola video ekwatagana ku lumonde, so genda nojja ne muwogo, ennyonnyola bingi ku bintu bino, naye okusaba n'okusiiba kuno kulaga how fruitful oba kyogere ntya ebyavudde mu kusaba n'okusiiba kuno nga ebiri ebirungi. Okay? Amagoba amalungi g'ogenda okufuna mu kusaba n'okusiiba kuno, lumonde omulungi gwaloose ng'osima. Okay? Ng'oli mu kusaba n'okusiiba, ng'omaze oba okusaba n'okusiiba, ogambye n'olala ng'ogabula lumonde. Ogabula lumonde ebiseera bisinga kuba kubuulira njiri. Okubuulira njiri oluusi kubeesinga abantu balala. So kisinziira ekyoto kino kiba kikoze ki? Bwe kiba kifaananye. Mutukuvu ajja kubanga akulungamya sita waffe. Ono misaani Kamakune. Immaculate. Okay, Star Immaculate agambye, I dreamt when I'm moving up with my former boyfriend, but moving on steps. But he slided and fell down, and from his stomach came out rice meat with a lot of meat soup, because his stomach had burst, and from his side he was moving with me. There were thorns. Okay. Safa agambye yaloota nga atambula ne ex-boyfriend we, naye nga batambula ku madaala, n'aserera n'agwa n'abika olubuto ne muvamu omuceere, ennyama ne supu ennyama. Bayabika. Naye nga baali batambula waliwo amaggwa. Moving with me, there were thorns. Okay. Waliwo amaggwa. Kyo kitegeeza ki mukwano gwe kuba kwegendereza.
okwegendeza mukwano gwange mukama bagamba wegendeeza oba ogenda kugwa waliwo ebintu ebikadde bikusika ebyagala okukuza emabega ng'otambula ne x wo nawe weta x nakola video ekwatagana ku x sometimes bisobola okubeera endagaano ng'olose x endagaano za x nga zikyakutte sometimes sobola okubeera nga mukama katonda akulaga you backsliding oddayo emabega and the results bino ebikadde bino byoddamu bigenda kuba nga bikusuula kula x agundi n'abika olubuto ennyama gye yalidde buli kimu kyonna nekikola ki nekirabika so of course mukama akulaga of course ogenda kuluzinga ebintu bingi so wegendeeza ebintu ebigiriza okuba nga bikusika nga bikuzza emabega kintu ki ekikutemputinga ekyagala okuba nga kikuzza emabega ate obenga mukwano gwange ogenda kuba nga ofiirizibwa kyendowooza nti ekyo togenda kuba nga okyagala kuba nga kikutuukako so bw'ati nakyo laabuuza omwoyo mutukufu abenga akola ki akuluŋŋamya onamise babula agambye naloota nga nina wendabye abasimye emmere naye era wasigaddewo omumonde gumu nentakulawo n'engalo nenzigyayo ebintu bino wammanga cassava sugar canes had 2 nyingo ne aboto y'amazzi but I wasn't fasting when I got that dream mukwano waffe mudde yaloota nga Safi Babula yaloota nga bali ne bajje ne bavako bebalekawo bajje emmere ne balekawo n'atakulawo n'asanga ebintu bino wammanga n'asanga omwogo bikajjo ennyingo 2 ez'ebikajjo ne boto y'amazzi okusiiba mukwano gwange kuno kuba kusiiba okunoonya mukama kuba kulya ku mmere ekaluba muwogo kusiiba ennyingo 2 ziba ennaku 2 ez'okusaba n'okusiiba amazzi oba ogenda kubanga amazzi gasinga gatikira omwoyo mutukuvu okay so kuno okusaba n'okusiiba ebirooto bibeera very complicated bibeera straight forward kino so bisinga bibeera very complicated oba mukyo tonogamba naye kino kitandikirewa so kuno kuba kunoonya mukama mukwano gwange waliwo byogenda okubanga otuukako ebikwekeddwa okay onomisaani bali mu mpakase bali kumpakase okay bali mu mpakase agambye praise God chosen generation ate what about kasooli omufumbe nazali tegina ku video ya kasooli omufumbe talina meaning emu but most of the time zakikira kusaba na kusiba so kukikira omukisa kusinza ng'ekyo tobekiba kifaananyi oluusi omugula oluusi omulya oluusi kisinziira engeri ekyo kino gye kiba kifaananyi mukwano gwange so assuming wabadde oli mu kulya kasooli omufumbe nebintu bino ebya kasooli biri very complicated kyenjo bagamba sometimes okulota kasooli nga kufiirizibwa sometimes okulota kulya kasooli nga kusiiba so kisinziira ekyoto kino bwe kikoze ki kiba kifaananye but most of the time kasooli omufumbe ayinza okikirira okusaba n'okusiiba naye wennyini oba weewulira muli omutukuvu abeera akuluŋŋamya muli mundaayo kati bino mbagamba these are basics nga bwe mbagamba buli kaseera naye olota ekyoto ojja kuba nga otegeera omutukuvu ajja kuba nga akutegeeza ojja kuba nga otegeera exactly kyolina kuba nga okola si kintu kimu kyokka onamise Mr. 62626 agambye and also I dreamt while in the kiyumba and through the window I saw a big plantation of sugarcane and said, let me get money and go buy sugarcane, but I didn't get the money. And then I saw someone carrying a bunch of sugarcane on bicycle. Kana fyaluse nga ali mu kyumba ky'omuwalabu nga bwakiise ekyhouse n'alota nga alengera essamba y'ebikajjo n'agamba kafulese tegende negulye ku bikajjo naye n'atazifuna. Agenza okulaba nga waliwo wayisawo akagaali nga kaliko ebikajjo Mukama famulungi bazibe kyendowooza nti waliwo ino okola decision okuba nga ogenda mu kusaba n'okusiiba oba waliwo okusaba n'okusiiba kw'otaayingiramu oba waliwo decision eyo omwoyo walina okuba nga okola gy'otaakola kati ng'eno yali feedback Mukama Katonda nga akulaga Mukama famulungi bazibe so ekyo nga kino bwe kifuna yingira mu kusaba n'okusiiba genda weegulire ku bikajjo nabagamba nti mu nsi ey'omwoyo ekigula ebintu mu nsi ey'omwoyo bagiyita saddaaka which is a sacrifice whether oli musamize whether oli mu Katonda ensi ey'omwoyo esigala nsi ya mwoyo naffe tulina saddaaka y'omusaayi gwa Yesu nabo balina saddaaka ze kapa mbuzi nkoko tugende naye byonna saddaaka y'omusaayi gwa Yesu esigala yaki y'amaanyi so mu nsi ey'omwoyo saddaaka ze zikola ebintu
sola naffe bebe tugamba okubanga tu offering embiri yaffe nga saddaaka na maaso ga Katonda. Sebireeteza okusimusa omwoyo mubitegedde saddaaka. Saddaaka kintu kikulu nnyo. So mukwano gwange weweeyo nga saddaaka ononye Mukama. Nomise atuhaire agambe naloota omuceere mungi. Omuceere omungi nakola video kwatagana omuceere ndoza sinaba. Nendo zanya gikola munaku ntono nnyo okuloota omuceere kitegeeza ki? So omuceere ebisinga kukiikira mukisa ekituuka ku muceere ge makulu g'ekirooto. Bagubye, ogulya, ogulina, ogabula. So naye nga generally sebisinga omuceere gukiikirira mukisa era nga bwogulaba nga gwina grains nyingi and most of the times it's abundant blessings. Okay, so waloota muceere just muceere gubeera mukisa mukwano gwange. Voice of Musa gambye, praise the Lord brother Stephen, nalosenga I am roasting maize. Nalosenga yucha kasooli Voice of Musa. Wacha kasooli ndoza nakyogerako mu video ginakola kwatagana ku kasooli mukwano gwange. Bw'oba ng'olose ekintu kyonna, nina video nyingi zenkoze zigenda mu 200 plus ezikwatagana ku birooto byokka specifically. So bw'oba ng'olose ekintu genda mu YouTube channel yo teekamu kyolose then ojja kuba ng'ofuna video ezo oba eng'oyiga bingi. Ninga okusaba n'okusiiba kutambulirako nnyo ne kasooli omwokya. Kutambulira kasooli singa kubeera kusaba na kusiiba. Sometimes mukyoto you can go ahead n'olaba ng'omumenye mu pieces. Oluusi piece 2 piece 3 singa zizibe nako so bogenda okusaba n'okusiiba oluusi nga n'emino gyawa bulungi nnyo gyo roastinga ku muliro. Kyekyo mukwano gwange. Genda we roasting ku muliro. Justin Isuubi agambye I am in fasting and praying ndoose ndya akalo ne mukene naye nga biwooma nnyo. Ali mu kusaba n'okusiiba naye aloosa ali akalo ne mukene nga biwooma nnyo. Abamu mubeera mu kusaba n'okusiiba n'olutanga olya naye nga mutuufu njala yeekuluma ng'obwongo just manyi ebisibo ekyoto kiva eri Mukama. Ekirooto kiva eri ki? Eri Mukama. Ebbabuli ina beeyogerako nti nga yeebase n'aloota ng'akola ki ng'alya. So byo musi birina meaning eri awo. But most of the times oba ng'oli mu kusaba n'okusiiba n'oloota ng'olya bwe kiba nga si budde mu bwongo obwo Mukama Katonda yaba akuliisa. Bayibuli nga bwegamba nti omutabeerawo lwa mmere yokka, mutabeerawo lwa bimonde yokka. Man doesn't live by bread alone. Mutabeerawo lwa mugati gwokka wabula na buli kigambo kya Katonda. So during that period Mukama Katonda yaba aliisa omwoyo gwo. Ndambeere fana kweti wala biwooma nnyo. Mukama Katonda aba aliisa ki? Omwoyo gwo. Naye mufune bulungi. Si buli kirooto kyonna ky'ofuna mukwano gwange ekikwatagana ku kulya ng'osiibye nti mukwano kibaako meaning. Sometimes osobola ng'olya naye nga mu butuufu bwongo just njala yeekuluma. Mukama yeebazibwe. Tulina ki Charity agambye kitegeeza ki okuloota nga okola puupu mu kkubo. Alina bw'akyogedde sijja kibabuulira naye we kiri ku screen ojja kisoma nawe kiraba. Kuloota ng'okola ki? Ng'okyama ku kkubo. Now Sister Charity, kuloota ng'okyama ku kkubo ebiseera ebisinga oba kukola kintu mu kifo ekikyamu. Ekyokulabirako osobola okuba nga weeninya naye nga bye weeninya bubi. Osobola okuba ng'osiiba nga by'osiiba osiiba bubi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Bayibuli tugamba tuba tuyingira mu kusaba tweggalire tetukola bintu in public. Tweta tusiiba tweggalire tukola bintu. Ngenda kukola video ndooza egenda okudda ku eno engeri gye tulina okuba nga tusiibamu kyengenda okuba nga njigirizaako. Tusiiba tutya Yesu kikyayigiriza kusiiba bingi nnyo bye tutera okuba nga tutegeera by'emikwano. So banga olimpya subscribing ku channel eno gyetaaga okonekade selecting all. Bona kikola ekyo buli video erina gye tubateekayo ojja kuba nga ofuna notification oba ng'obeera omu ku abasooka okuba nga otegeera nga tufunye nga tadde video. Kuloota ng'okyama ku kkubo. And sometimes kiyinza okutambulirako okweninya mu kifo ekikyamu. Nawe kinyogerako sisange weetaaga okweninya. Okay? Nda okuba ng'okola ki? Weeninya. Ate mu kweninya okwo Mukama agenda kuba nga akola ki? Akusumulula. Kisinga n'okukyama somewhere n'obaako by'okolawo n'okolawo oluwombo lw'amatooke. Kisinga kubeera ku ki? Kusumululwa. Naye mu kifo ekikyamu Mukama Katonda aba akulaga nti oli betakola buki? Betakola bulungi. So olina okuba nga weekolamu omulimu kwano weetaaga kuba ng'osumula n'olina okuba nga weekolamu omulimu. Otherwise ekisolo kigenda kujja ku bulamu bwo. Okay?
njakola video eri separate ekwatagana ku kukyama somewhere whether mu toilet whether kubo whether ku buliri tulaba amakulu gakyo eyabamu mu kiroosa ennyo. I've been dreaming eating posho with no soup for so long. Nalota nga emmere ennuma kawunga for so long. Okay, ekiyinza okutambulako okusiba dry, okay, oba mutuufu nga kiyinza okutambulako embeera nga mutuufu nga mbeera si nnungi, oli mu bwavu obutagambika, tebirooto nga binene. Okay, so kisinza ekyoto kyonna bwe kiba kifaananyi entirely kyonna ewamu kiba kifaananyi nenga most of the times mukuba kusiba dry. Bamisani ono abadde Najjuuko Robina. Okay, bamise Nampijja Sylvia agambye what about buying cassava? Buying cassava jagenda ku video gye nakola ekwatagana ku muwogo nakyogerako. Buying cassava kuba kusaba na kusiiba. Okay, Juliet agambye kyokka naloose ndya kasooli nga nina piisi 3 naye nasiibye naku 3 saasiibye dry bannange nakwata ne ku mutwe. Yalese nga nina piisi 3 ez'akasooli teyasiibye dry. Bw'obanga osobodde kusiba 12 siba 12, bw'obanga tosobola dry siba 12. Okusiba dry kitwalidde eri okukkiriza kubanga omulabe sitaani alina byatteeka mu bwongo n'akutiisa naye nga bw'obeera mulwadde teweetaaga na sitaani kukutiisatiisa gweweka emmere oyinza okumala ennaku nga togirya n'obeera mulamu. Sitaani ayinza okwogera ebigambo n'olowooza ogenda kufa kiro ekyo. Anyway, Naj Chariot agambye nze naloota nga bizinesi ye yali boosi wange eyidde. Kitegeeza ki? Now bizinesi ye yali boosi wange eyidde, ekyo kyonna ekikutte omuliro kiba kipresentinga disaster. Most of the times kiba kipresentinga disaster. Oluusi ennyumba ekutte omuliro kiba kipresentinga disaster. Waliwo ebizibu bigenda okujja, probably biyinza okujja ku muntu oyo oba biyinza okuba nga bijja gy'oli. Ekyo tebakyali kikoma wano wokka, biyinza okuba nga bijja gy'oli ate gwe olwooso eyali boosi wo. Okay, so kiba kirungi n'osaba Mukama kana nayongera okuba nga akola ki, akubikkulya naye ng'okisazaamu kino si kyofuna n'ogamba kaninde ndaba ekiddako, oyinza obutakyagala. Mise Mary Katikiti again agambye good afternoon brother Stephen, I had a dream whereby I was given a seed of Goa type of sugarcane by President Museveni and instructed me to plant them from Jinja along a highway to Kampala city. Then after some time Musanvu Museveni came to inspect the work. He was happy about my good work and he asked me how was the work. Ngama family just stuff familiar Katikiti agambye yaluse ekirooto nga bamuwadde ensigo za Goa azisimba okuva e Jinja mpaka Kampala. Ani azimuwadde? Musanvu. Kakati nakola omulimu, Musanvu najja alabe president omulimu gukoleddwa bulungi n'asanyuka nga omukoleddwa bulungi ambuza omulimu gutambula gutya. Endowooza kino kyakwegayirira eri ekkubo eryo Jinja road, maybe accidents and whatever. Naye kino kyakusabira bantu abayita ku kkubo eryo along that road kyendowooza. Okay, kwegayirira kkubo eryo ndibanga omulabe sitaani nabyakolako. Bwanga wadde mukwegayirira n'olute ekyoto kibayakuba ekiti Mukama bakulaga nti doing a very good job. Wanga laba nga president musanyufu. Nabagamba nti ebiseera bisinga Mukama akozesa nnyo president okubanga amukiikirira, oluusi pastor oluusi taatawo. Okay, kasita banga si bafu tabanga si bafu. Okay, agambye ono bamisaani nerinnya bane mwe mujja okulinsomera. Agambye brother Stephen, nze bwe nyingira mu kusaba n'okusiiba nfuna ebisulo mu mubiri kyokka bwe mba sisiiba sibiwulira. Ono buli wayingira mu kusaba n'okusiiba afuna ebisulo naye mu butuufu aba tasiibye talina kyawulira. Kati mukwano gwange kyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda, buli wayingira mu kusaba n'okusiiba
Bayibuli yogera Mateyo 17:21 nti ekyengeri eyo tekisobola kuvaawo nyongeza kusaana okusiiba. Waliwo ebintu ebitasobola kuvaawo mu bulamu bwo, waliwo ebintu ebitasobola okusabira ne bivaawo. Osobola okusaba ekintu ekyo ne kikola ki ne kivaawo ne kiwulira essaala ne kivaawo, amaanyi ga Katonda ne gakiswipingawo. Naye waliwo ebintu ebimu nga ne bw'onaasaba nga togasse kusaana kusiiba tebigenda kukola ki, tebigenda kuvaawo. Kati mukwano gwange bw'oba ng'osaba bulijjo nga towulira bisulo bino, bw'oyingira mu kusaana okusiiba kyolina okutegeeramu omwana wa Katonda oba olangiriddewo mu amaanyi agasembayo. Kitegeeza nti ebirala byonna bigaanye kusaana kusiiba kugenda okusobola. Ekyengeri eyo tekisobola kuvaawo byongenze mu kukola ki, mu kusaba n'okusiiba. Ngenda bakolera ka vidiyo probably olunaku lw'enkya mugenda bamukafuna katuyigirize engeri gye tulina okuba nga tukola ki, tusiibamu ng'abaana ba Katonda. So kyendowooza mukwano gwange nti wabeerawo emyoyo gye bagigolokose okubanga giku making uncomfortable oba pressure gy'oba ogitaddeko eba y'amaanyi okubanga tekyasobola kukyebeera. Kakitwale bwe ntyo. Okay? So tawaana kubeera gamba nti ate lwaki funa ebisulo nga kusaana kusiiba kitegeeza nti emizimu gijja. Already emyoyo mibi weegiri, obusibe bwe buli. Kati wengera mu kusaana okusiiba, manyi sitaani waba agenda ebisulo ebisinga asobola kwekalakaasa. Badde mukimanyi? Ogenda oli omuntu ng'aleekaana nnyo ng'omuzimu gugenda, osi n'asukka n'agwa eri n'asambagala. Kati ebyo ebisulo naye bitwalinga kwe kusambagala kwo. Emizimu giba gisambagala naye giba gisambagala kuzikirizibwa, tobuzaabuzibwa. Okay? Sajja kuteeka ku pressure n'olowooza nti agenda kukuwangula. Nedda, aba agenda mulya buli omuliro gumwokya, takyasobola kukyebeera. Emizimu egitudde awo giba gyokebwa okulaba kusambagala okwonna kw'owulira ebisulo ebyo. So gweyongera bwongezi kusaba nakukola ki, nakukutula birina kukutula. Justin Nsuubi agambye I always dream picking eggplants, naye leero mu eggplants mubaddemu ennyaanya ne green pepper, bugga. Yabadde mu nnimiro ya mukyala gwe simanyi. Okay, staff Essuubi Justin Nsuubi agambye nti yaloose ate okuloota nga I always dream picking eggplants, alonda bbiringanya. Naye ku mulundi guno bbiringanya mwabaddemu green pepper, mwabaddemu ebbuga, mwabaddemu greens ez'enjawulo, naye ennimiro yadde ya mukyala gw'atamanyi. Most of the times kuno kuba kusaba na kusiiba mukwano gwange. Kubeera kusaba na kusiiba. Mukyala gw'otamanyi ebisero bisinga akiikira omwoyo omutukuvu. Waliwo abakyala babiri mu nsi ey'omwoyo. Waliwo omwoyo omutukuvu, waliwo omukyala gwe bayita Jezeberi. Katubeera mwegendereza. Jezeberi atera okubeerako obubonero bwa sitaani. Mukama yeebazibwe. Tubeerako obubonero bwaki? Bwa sitaani. Omwoyo omutukuvu mu kyo tabeera kabonero ka Katonda, era message oba ogiraba. So kyendowooza nti ayinza okuba omutukuvu agenda okuba nga kuyisa mu kusaba n'okusiiba, agenda okuba nga kwanointinga, akola emirimu gyonna. Omwoyo omutukuvu gy'emikono gya Katonda, ndowooza mukimanyi. Tujja kufuna lesson sometime tuyige ku ki? Ku mwoyo omutukuvu. Bingi nnyo by'ogenda okuba ng'oyiga ku Chosen Generation, by'otagenda kuba ng'oyiga ewalala. So kikulu nnyo. Ate nekyato laba gundi wekka. Just invite your friends. Nabo bayite babe nga twegeramu nabo. Tumwebaze Jole agambye nze ndoota nnyo nga nzirayo mu kyalo gye nnazaalibwa. Kutangoze mu kyalo ekimu ku birooto ebiraga obusibe, ekimu ku birooto ebiraga backsliding mu nsi ey'omwoyo. Either obeera busibe nga Mukama Katonda akulaga ebikutte, ancestral powers, emyoyo gitambulira mu nnyumba y'ewammwe, oluusi nga mu butuufu buli woloota ekirooto kino nga mu butuufu olina w'okendeddemu mu nsi ey'omwoyo. Oluusi tokyasaba, tokyasiiba, tokyasoma Bayibuli, weebaka bwebasi, oluusi weetabye mu bintu ebitali birungi, noloota ebirooto nga bino. So olina okuba nga weekebera mukwano gwange. Saara B. Sharon agambye nze nkooye okuloota abaana be nasoma nabo mu high school, era tuli ku ssomero, n'okuloota nga nzize mu kyalo ewaffe kyokka ndi Saudi. Akooye kitegeeza amanyi amakulu gaakyo. Mbuuza Mukama lwaki bo muluta ebirooto bino mbagambye nga mu ntuufu ensi eyo ey'omwoyo nafu nga buli kaseera odda emabega, buli kaseera odda mu bintu byeweenenya obidda mujja kweta ebirooto nga bino. Abamu nga busibe, kati ono aloota kasomero gy'asomera high school, ate aloota ali waabwe kyokka ali Saudi nga busibe. And most of the times attack eba tenaba kujja kulamu, naye nga Mukama Katonda akuwoninga akulaga nti nno bali mu kupasuwinga. Omanyi n'abaloko nabo tebatuula, n'emyoyo egigoba nagyo tegituula. Okay?
So okulota ekyo tekifana bwe si garanti nti oba wanguddwa. Buno bubaka kama bakulaga ekigenda maaso mu nsi ey'omwoyo. So kyolina okuba nga okola focusinga sala zo nakusigala nga okola emirimu gyo tebeerabikira ogenda kuba nga okola ki owangula. Nimwe gyakudda mabega backsliding gyagakuza mabega oluusi esente zo zife naye oli muwanguzi n'okutya mu linnya erya Yesu. Kiwala Shams. Okay. Agami, praise God, Brother Stephen. I dreamt 5 later, and in my mind, in that very dream, that name Jesus came. What does it mean? Thanks for serving God. May the Lord bless you so much. God bless you too, Sister Fechwala Shams. Okay. Agami nti yaloota ennyukuta 5 ne mu bwongo bwe kimujjira nti Yesu. Awuza kitegeeza ki? Now number 5, njogedde kwa emirundi egiwerako ddala. Number 5 representing ekisa, grace of God, ekisa kya Katonda. Number 5 eno, okay? And nini nya Yesu? Nayo nina ndowooza 1 2 3 4 5, okay? So kyendowooza nti Mukama Katonda akulaga nti answer ekyokuddamu ye Yesu. Wenyweze ku Yesu mukwano gwange. Weekwate ku musajja oli erwazi, cornerstone kwe tuzimbira buli kintu kyonna. Kunoonya Yesu kuno mukwano gwange. So Mamisani enyasizaba agambye atya? Agambye, sometimes I dream of 3 broken pieces of roasted maize, sometimes a comb of maize, but when it is 3 quarters, sometimes 3 fried hard corns. Ngabira bagambye nti osobola okubala ebintu ebisinga zibeera nnaku za kusiiba. Zibeera nnaku za ki za kusiiba. So ekitwalira omukwano gwange. Okay, ono Mise Gladys Nakibuule. Nze bulijjo mpulira nga Mukama ampita nga mmanyi anze okusakusaba. Anze okusakusabako. Okay, nga buli bamuyita erinnya. Nawuza nti Mukama amuze okusakusabako. Sometimes Mukama Katonda nga binaayogedde mu bibiri binaku zimabega. Sometimes Mukama Katonda baakuyita kumunoonya. Si kuyita kusabako. Weewaawo aba Mukama Katonda abayita musabe. Omutukuvu akuze okusakola ki? Okusaba. Nti si eno oba okiraba nti saaza okusaba zituuse Mukama awuza akuyita okukola ki? Kusaba. Naye si buli kaseera olw'eddoboozi Katonda alikuyita nti kubeera kuzuuka kusaba. Zuuka osabe neemanya Mukama Katonda akukoowola akwetaaga alina byagala okukulaga. In fact wandibadde otandikira naawe nnyini wakuyitidde tolinda byankya. Kirabo Esther, nze naloota naloose Esther gameta nze leero ndoose nga aneesiga ebizigo ku ntumbwe zombi. Now okulota nga weesiga ebizigo ku ntumbwe zombi ebizigo bikiikira favor. So ogenda kuba nga olaba favor mu magenda ku mukwano gwange. Yes, era yongera okuba nga osaba onoonya Mukama weesiga ebizigo ku ntumbwe zombi. Mukama Katonda agenda kuba nga ateekawo favor ku bulamu bwo. Okay, Brother Stephen, nze ndoota bampa $50,000 naye nga buli mu pair. This is a double blessing mukwano gwange by the grace of God. Okay, this is a double blessing. Bamisanisha na mubiru. Okay, this is a double blessing. Mukisa kwa double olw'ekisa kya Katonda. Okay, sometimes the numbers representing okusaba n'okusiiba, but this is a double blessing. Okay, by the grace of God, not by works. Made Martin agambye, praise God brother, okulota nga ogula amatooke kitegeeza kikusiiba muganda wange. Okay, abanange nze mbadde Mamisani ono Kalungi West agambye mbadde mu dry ne ndoota nga ndi mu kulya ekikajjo nga kiwooma. Kino nakyogeddeko nabagambye olota nga oli ekikajjo nga kiwooma ng'oli mu kusaba na kusiiba, Mukama bakulaga abakuwa results z'okusaba n'okusiiba nga bona kina n'okulekisa mise ne bakuwa results. Okay, Mukama bakulaga byosiba nti gye biri bikola. Ajuru Topista agambye nze ndoota nga nina wentemera ekikajjo nga bingi kuba kusaba na kusiiba ng'olina gukwano gwe gw'osiibira. Kuba kusabira na kusiibira muntu oyo. So kankuma ab'emikwano Mukama bampeera omukisa eno Chosen Generation subscribing okonekade ona kikola ekyo ojja kubanga notification bwe tubanga tukoze video. Yes, emikwano waliwo ambuza t-shirts zaffe kati ng'eri awo
eno gyenyambala t-shirt zino tuzikozesa kubulira njiri, tuzikozesa kubulira njiri senzitambuliramu basi n'abaana kwogera kigambo kyonna ng'omuntu ategeera nti nalokoka ng'asomako Mukama ffe omulungi yeebazibwe oba oli awo naye ng'afuna obubaka bwa Katonda. Maaso kuliko accept Jesus today, emabega kuliko tomorrow might be too late. Oyinza okulowooza nti ojja kulokoka nkya obudde ne bukuyitako. Kale mukwano Mukama Katonda abanjagalire obeere bulungi. Mwera babeere tulina ne ebikopo ebintu tubitunda naye tubirina wa kopo like this one, accept Jesus today, okay, and this one is called the Chosen Generation. Chosen Generation. So we have a lot of stuff in our store here. Munjogeza n'oluzungu. So kale mbere bulungi mwera ba